Noza wiki eisengemo twafuna information ene abantu abemulugunya twasoka nitufuna abantu abawerera ddala 26 okay nga bona bakona ku muntu ogwo omuntu ono ye Angela Kenya omukyalo ono tabeera wano abeera Washington Seattle jawangalira ate nga alina obutuuze wa America naye nga wawano omukyalo ono so bw'omulabako bano be bangamba bw'omulabako oyinza okulowooza diplomat awedde emirimu n'olwekyo buli kyayogera kiba kyangu okuwuddizibwa so abantu bano yabapromisinga nti agenda kubafunira emirimu mu America nti omukyalo ono kyetumanyiko nti yaliko mu Bill Clinton Foundation ate yamusponsoring okusomera America Bill Clinton kati ekyo kimu ekyokubiri ng'alinako ne abantu abanenenene mu Uganda bamanyi tetumanyi oba bamanyi naye kiringa bwolaba Faruku nojja n'omuntu n'omuleka wano ku reception agamba ka oyo omuntu akutwalanga ndi munene naye nga tuzudde abantu abo takolagana nabo jasa abamanyi bumanyi nga abantu abakulu so omukyala n'atandika okukuŋŋaanya sente mu baana Bannayuganda okusinziira kyo yali yayagala olwo baali baagala okugenda okukola nti yalina programu mu America sponsored by the Clinton Foundation programu nga nnene nga bagamba Bannayuganda bano bwe bagenda eyo bajja kufuna sente empitirivu $3 oba buli mwezi $2.5 so abantu ne bacamuka ne bawaayo sente 13, 14, wawayo 15 waliwo yawayo kasanvu akadola ate si ekyo kyokka awaayo sente n'awaayo ne passport ye ndi kati gwe weetuulire ffe tu processing ebintu ambi kuva 2022 in fact 2021 abasinga obungi bwe bawaayo sente ne balinda 2022 ne gujja ne guyitawo 2023 24 paka kati n'obuyinza bwakyuse mu America ndowooza ne kibeerera ddala kizibu ono omukyala okugenda wonna we yali asuubira ndowooza bambi luli yali amanyikiddwa mu embassy wano ya America wano e Kampala ng'ayinza n'okugenda n'ayingirayo n'ababuuzaako ku bintu bikwatagana visa naye kati kuva administration bwe yakyuka mu America n'oku-approachinga embassy tasobola yalinga naffe ba ordinary Ugandans abagenda ku embassy okusaba visa bambi sente nga bwe twabazeemu ku CID ne CMI agenza okulaba ngo yakakuŋŋaanya obukadde nga 3 obwa dola yes from who mu bantu bano abaali baagala okugenda ebweru bannange abantu beeyiye wano bakaaba amaziga balajana gavumenti tuyambe kati nosaasira ffe bakola mu gavumenti omuntu ajja ayagala omuyambe kyokka tewaliyo kubanga abantu bulijjo tubagamba bambi bw'oba omuntu aze gy'oli n'akusuubiza eggulu n'ensi sooka okoleko double check kole due diligence omuntu ono yakatwalako abantu bameka waba alina ekitongole kyagamba nti ayisaamu okutwala abantu ebweru kiri registered gendako mugenda naye kati obuzibu bwe tulina Abannayuganda tusuulayo kwenagamba ng'owaayo sente awaayo sente ate ekizibu Omunagala bw'aba awadde sente tayagala ne mulirwana we okumanya tayagala manyisa mulala ngenda kubalaga bagenda kulaba ndi mu US kimala kumulya n'alyoka alajana kaakati bwe buzibu bwewo kubanga singa baali batwebuuzizaako oluli nga tebanaba kukiyingira kino kandi badde tubagamba kubanga omukyala yateekawo ekifaananyi nti munene alina abantu bamanyi mu America Bill Clinton munywanyi we you know naye Ugandan
kiri Uganda naye nga kati yafuna obutuuze bwa America alina American passport naye nga buwulira erinnya Bukenya ndowooza Bukenya bayedira ki Bukenya Wangabi ono omuntu sister waffe Wangabi naye kati yandibadde omuntu si mubi naye kati yakozesa connection ze mu bubi naze abusinga ngayagala okukolerako sente kati amala kulya sente z'abantu alina obutabo bwabwe abantu bagamba okay ebintu bwe biganya lwaki totudiza tuzeeko kasente tudizeeyo ko at least ekitundu n'obutabo bwaffe n'obutabo nabwo abugaanidde kye twawulirako nti n'obutabo obwo alabika alina syndicate network egula obutabo buno obw'Abannayuganda bwenayogerako babugula batya babugula $3,000 waliwo akatale akati tibabugula ndi bwakutambulirako nidda kubanga okutambulira bulimu fingerprint naye babukozesa abatali Bannayuganda babukozesa mu kutunda ebiragalalagala drugs bw'otwala drugs katugeze China omuchina tosobola kwawula Faruku nange ffe abadugavu tebatwawula kyamanyi oli mwami ayawula just omwami n'omukyala engeri gye twambalamu naye tusobola ku differentiatinga nti face ndi ono nalabyo nti Sarkozy ono Simon tasobola kiringa naffe abachina abo tusobola ku differentiatinga abachina kati obutabo buno abo bajjako nakola atya n'abutunda abo abatambuza ebiragalalagala so kakati bwoba otutte ebiragalalagala ng'eyo China bagamba leta your document walina okwa-identifyinga so n'owaayo kona kowaddeyo atunulamu obutunzi bwa tusobola kukwawola ng'otunda ebiragalalagala ng'ovaayo kyova olaba nti abo abatonotono be basobola okukwatako abatunda ebiragalalagala balina obutabo bwaffe Bwannayuganda so abantu ne bebuuza nti naye obutabo tuwulira bateekamu biometric feature kijja kitya nti omuntu omulala ayinza okatambulirako si byakutambulirako byakutundirako biragalalagala kyokka so kye bakola so twagendako so ennaku ezo twagendako e China nga bakuteyo abantu bali ndowooza bali 80 something nga balina obutabo bwa Bannayuganda bwe twatuukayo nga twagala okuba identifyinga manyi China tebazaanya mu biragala bakujjako omutwe so nga banaatera okubajjako emitwe nga baagala gavumenti zaabwe zibeeko kyokera twatuuka eyo nga twagala ku identifyinga abantu bano tujjayo akatawo Muwanga George nawanika sebo ovirawa ngoweddira ki ovirawa oli musajja taata wani tamanyiko wadde ekigambo kimu mu Luganda kyokka nanyini katabo Muwanga so yeye yakulaminga jase erinnya oba kuyita Muwanga omulala ne tumujjayo Lutaya Francis weddira ki ovirawa taata ewamuwewa twagenda okufundikira nga ku bantu 88 nga Abannayuganda baliko 3 omu abadde 3 batufu abasigadde nga passport ezisigadde zonna bali batundirako abo beeyo amawanga kati ekyono kiri kitya akatono yali sente z'abantu n'abajjako ne passport naye nga wano alinawo abantu bakolagana nabo ana agent wano mu ggwanga nja kubakubuulira amanya tulinawo gwe bayita Moses alinaitwe ono n'essimu yetu girina nawulidde eggulo manyisa abaddemu bulungi yagamba bamukutte ono alinaitwe ya receiving sente ku lwa Angela Bukenya so ye Angela abeera ku simu akuba bukubi simu gende wali naitwe gende omusanga wali ku Oasis Mall wansi mu basement yoyo ye abeera ku simu kati muwe sente nabamuwa sente ye nazisindikira oli Angela waliwo ono bamuyita Brian S Mukisa naye waawano
kaza abadde munene nnyo ng'alina agents bangi kakati bano be batambula bakuba abantu akalimi kuba oyagala okugenda America ffe tulina omukyala amanyikiddwa mu Embassy ate alina n'abantu mu Embassy wano bakolagana wano mu American Embassy wano e Kampala bakolagana nabo waliwo nno twategerako erinnya limu ng'eryekovu mwita Agnes waliwo ono bamwita Mamuli Obadia waliwo naye no bagamba abeera Washington waliwo no naye waliwo Frederick Kalema Musoke naye twategedde nti ono Frederick Kalema ndi musajja wa kitiibwa nnyo nti lwakuba amanyi bumanyi ono Angela naye yali akolerako mu World Bank ndowooza n'alitayari Frederick Kalema ati yatuuka atya wano ku list bamugattako ndowooza bano baali bakolagana ne Angela bwe baalaba nti ndowooza naye amumanyi naye ne bamugattako be bakolagana naye be bakuba abantu akalimi be bajjako abantu sente bamala kubajjako sente ne passport nga bazisindikira ani Angela kakati abantu bali stranded ate abantu bache ne leero luno waliwo abadze wano nga bagala bagala buyambi ku kesi eno babalyako sente waliwo omukyala bamuyita Sharon Kajimu bambi naye yasasulayo sente ze ne passport nagiwaayo abadde wano ayagala buyambi wakiri bamuddize kasente ze ke ne passport ye kati yabagamba agenda bafunira mirimu oba work permit yayagala abagamba ayagala kubafunira visa batwala America ne bwe batuukeyo abafunira omulimu abafunira ne work permit bintu nga batuuse mu America okusooka abafunira visa batwala bwe batuukayo abafunire omulimu amala okubafunira omulimu abafunire n'eki ne work permit bakkiriza okukola mu America so ono ye Angela kati American Embassy yegamba ki aba Embassy bagambye bagala kumanya kubanga ono omukyala mu communications ze n'abantu bano bajjeko sente waliwo communications za WhatsApp waliwo abantu bahintingako nti akolagana nabo mu Embassy so kati Embassy yagala kumanya baani abo bakolagana nabo ndowooza olaba obuzibu bwolekedde abo abantu abakola mu Embassy so naye nga general case eri under investigation police Interpol tubeera CID ne Interpol tubeera ne CMI kati ne Embassy ebingiddemu American Embassy kubanga olabye ekintu kitandise okwonoona erinnya lyaki lya Embassy so aba Embassy nga bw'omanya abazungu balemerako tebazikiza baagala kumanya Angela Bukenya yani Angela Bukenya yatuuka ate okolagana ne staff ba Embassy behind doors kati jukira abakolaawo emirimu gyabwe giri mu lusuubo bwe banaategeera nti bano babadde bakolagana n'ono okujja ku bantu sente okuba ne baba promising work visa n'okubatwala America ate ne batatuukiriza buba bwolekedde kati ebeera trafficking ebeera kyekyo kiba kyekyo guba anyway wokitunulamu bulungi buno bubeera bubbi bwenyini buwedde emirimu kubanga trafficking tanaba kubatwala singa yali abatutte against their will bantu oyagala ku noba promising nga nobajja kuno nobasitulange nga bwolaba endiga nobatwala andibadde trafficking naye kati bano baali yali diiru just deal went wrong kakati anti ebbula ly'emirimu eririwo mu ggwanga kati oli waaba ayambyeko what is the problem anti ayambeko abafunire kyandibadde kirungi singa yayambako emirimu gino abantu bagifuna kyandibadde kiyamba nnyo eggwanga kubanga nze siraba buzibu bwonna obuli singa omuntu ayambako Munnayuganda nafuluma omulimu mu America ekisooka luli nakugamba wano nti abantu abo ababeera ebweru bakola kinene nnyo okuyimirizaawo economy eno eyaffe so nze nga nze naye muntu mulala yena awishinga eggwanga lyaffe bulungi kyaliba kirungi omuntu n'agenda abantu bangi
ne bagenda ebweru eyo ne bakola kubanga bannayuganda baweereza kasente. Yes. Nagendako ebweru naye maama ne ndaba abantu abo bwe bo bazze eno baleke beeyagale kubanga tebalina budde bwe omuntu akola kuva ku makya ne buziba n'akomawo n'anaaba n'addayo n'akola ekiro enkeera bw'atyo ffe tuli wano tuli mu muzanyo gwennyini. Yes, kituufu ekyo kituufu abantu bakola nnyo so n'olwekyo omuntu n'olaba omuntu ali ebweru n'aweereza akasente eno omuntu n'akalya kikyamu nnyo Katonda ayinza n'okukolimira kubanga omuntu obulamu bwe bayitamu bantu bakola nnyo okuva ku mande paka ku mande akeera ku makya kati bano abeeno abatagendangako eyo be bali abaluza abo balina sente bwe balaba abantu baweereza eno sente so omuntu agenzeeko eyo n'alaba obulamu bwe babeeramu obw'okukola omuntu nayerekereza buli kimu mulimo gwokka mulimu tamanyi social life so nze bwe mbalaba nga bazze kuno bakyakalamu ngamba at least kati Mwaimunde abantu abagala okutambula kati nga mmwe muba magezi ki because so many people abagudde mu bintu bino bandiyako sente simanyi bakola biki balina kukola ki abantu singa bawulira naye tebawulira nga twogedde nga tuwadde amagezi nti bw'oba oyagala kutambula katugeze oyagala ogenda ng'eyo Bulaaya ofuneyo omulimu soko weetegereza omuntu ono ayagala okutwala oba kampani eno ayagala okukola ki okutwala olabe eri registered kubanga kampani eno okubanga eri registered erina office wetuula nawe n'ogenda ogamba balina office eno bwe wabaawo obuzibu ojja kugenda mu office yaabwe ojja kuloopa mu gavumenti naye kati oli kudiringa ne kampani etekamanyikiddwa teri registered mu government 1 2 tesasula musolo bintu ng'ebyo terinaako certificate yona ya registration biwandibadde okukola ng'omunauganda oyagala obutayagala ku busente bw'okubbibwa sooka ogende onyononyize ku kampani eyo basasula omusolo genda ku online ate ebintu bino ebyokunoonyeza kati ennaku zino totambula obeera wano online n'onoonyeza ku kampani n'olaba oba baregistered mu investment authority mu URSB are registered mu URA basasulayo omusolo mu gavumenti barege mu labor nge kampani etwala abantu ebweru kwigamba n'osooka okola gye tuyita due diligence negwawo abantu baffe tebabikola n'ogwa ku muntu omuntu kasaba gye ne bamukuba akalimi oli olaba kubanga ye ateekawo butezi nze natwala ono nze nentwala ono nze natwala okay kiyinza okubanga kituufu okikolawo omu n'agenda kati nekitegeeza nti buli naku ojja kugenda mu embasi eyo ofunire abantu visas okugenda ebweru kyovudde olaba ennaku zino ebyokufuna visa mu American Embassy bikalubye lwebyo ebintu in fact kesi yono omukyala yekalubiza ebintu kuva 20 kubanga kesi eno babadde bakikola investigation kuva mu 2022 mpaka kati kuva 2022 kati wala visa kwe kukalubanga zikaluba nnyo nga bagoba bugobi bagoba ogende okufuna visa sike ono omukyala engeri gye yaletamu ya affectinga engaba ya visa mu US Embassy so nga luli twalina Abannayuganda nga bava wano kyangu ogenda mu Yuna nga kyangu naye kati ennaku zino ogendeyo ndi ngenda mu Yuna ebibuuzo nga mutwala ne bakubuuza babulako okubuuza ne amalaalo ga taatawo waba yafa galulda wa leta proof leta akaunti ne bakuba mu banka ne babuuza ne bakuba mu landisi ne babuuza ettaka lino lyono yalifuna atya akola mulimu ki alina abantu kwegamba interview yakaluba kubano lwakuba bano abafere embaze zikizudde nti mulimu abantu abanyigiramu amapeesa embasi kati kusiba ki nati ne basiba nati ba student babagoba
abagenda mu conference babagoba abagenda okukyala nabo bagoba iye kwegamba nolabanga obulamu bukalubye waliwo n'omuntu agala kugenda US genuinely akole ebintu bye akole business agenda kukyala ya genuine yesanga ng'ali mu mix yeno yabano yakatogoba n'abagala kunyigiramu abantu sente so obuzibu bwebo ate enaku zino nono omukyala yavudde ku embassy alibadde wano waliwo omukyala yazze wano ng'atubuuza ku bino yatugambye nti enaku zino luli baali bakkiriza omuntu nkatukeze kati agent ng'asakoze olina abantu nga 6 ng'olina okuba applyingira visa bagende bakole tourism mu US babadde bakkiriza a group noganda nze ndi abaana b'essomero mubatwala naye kati babigobye kati olina okugenda nga ggwe individual bw'otwalayo group paka bainterviewinga buli member wa group eyo bakuwa visa on your own merit si group merit on your own merit katigeze oli kwaya otute kwaya y'abantu 30 luli nga bawa visa nga basinzira ku strength baga watoto naye kati bajja kukola ki bajja ku scrutinizing omu ku omu olina ki obeera wa olina ko property why yes kyebye bino bagala ku getting rid of ibintu bebiti byabana abaferefere yes kati awe tuli awo kati omunayuganda omuwavu kati obusemba omunayuganda sooka wetegereze bambi tubagala nnyo abanayuganda baffe mukola nnyo omukyalo omu ku bano yatunze akataka ke ng'amanyi agenda Amerika biwedde kubanga bamugamba agenda kufuna $2,000 buli mwezi n'atunda akataka ke gamba akataka yes si bwe bukadde ng'ensanvu ngakola mirimu ki mbu waliyo program yali eyo Amerika buli mwezi mu buli mwezi kyala nacha mu club mbo brother we yagezaako okumugamba nti sokononyereze kubano nekweka nabikola behind yamaze kumulya n'avaayo akati yamaze kumukuba nalyo kavaayo yakambira ngamba nswadde n'okuswala aswadde kubanga engeri yeyisaamu kati abadde atandise okutambulira abantu ku mitwe kati Mwaimunde mwagala omukyalo oli addize abantu sente what do you want from her because naye ayinza okuba sente yazikozesa mu bintu Kenya akola ekintu nga yagoba ebintu ebigaana okusokera ddala abakwate passport azibawe asooka addiza abantu passport zo weziri yandi badde asookera ngamba sente teziriiwo naye musooke mukwate ki passport zamu naye neka passport nekakulema okuzaayo naye ndowooza ensonyi zimukwate ngamba nti wenazaayo passport bajja kunsaba ki sente naye so okwate passport obeeko kyoba promisinga bw'oba ogamba n'okuba addiza sente kiyinzika okuba nti yagezaako ebintu nebikola ki nebigaana maybe na spendingako sente ezo ezimu kati bwe kiba bwe kityo nawe owuze ogamba nti wampa 30 naye bambi 12 zagenda mu kino naye 10 luno ozo omuntu tasobola kuba kunyiiga nnyo naye gwe tewali ne passport zenyini nozitwala ne paperwork y'abantu yonna birth certificates passport data omuntu yona yamujako waliwo n'abamu ne original national ID cards yazitwala ate olaba kati ubu omuntu muletedde cost yokukola passport cost yokureplacing a national ID okiraba so replacing passport stress yona on top of kumutwalira ne sente yandi badde akola ku bino documents azize bambi ate omukyalo ono tumanyi woobeera mu Seattle tetwagala otukkeko obuzibu kubanga twabadde tuwapiiringa nti abantu bano wanyagako sente bakuŋŋaanye bonna obeeko kyobagolera yogerako nabo nga tebinatabuka kubanga kati America Embassy yayingiddemu kati manya bumanyi nti US
DC ejja kubiyingiramu era DC bwe biyingiramu bajja kubanga yes achina time okutereeza ekintu kino aveeyo adize abantu obutabo kusookera ddala akatabo sooka okagizeeyo tumanye nti oli mu process y'okukola ki y'okuzaayo buli kimu womala okuzaayo akatabo maybe birth certificate national ID then ekyasente ogambe nti banange nakola nali nkyesinga ebintu bino nenteekamuko ku kasente mwampa $3,000 naye zizino 2,000 naziteeka mu kino nenziteeka mu kino paperwork naye bambi biganye vaayo oyogere ekituufu naye ye nasirika busirisi kuva 2022 yasirika alright so bannayuganda ensonga buyozito bwe ziri okitegeera omuntu waba akutwala ebweru sooka onoonyereze bw'otaanoonyereze ogenda beera mu bintu ng'ebyo nawulira mwayo kya passport what happened nze vano tusoberwa what happened tusoberwa wano omunauganda agenda n'atunda enkoko ye enkoko embuzi $25,000 passport ye $25,000 yes n'atunda embuzi ye $25,000 n'agenda ku system n'asaba passport n'agenda mu banka n'asimba layini n'asasulira passport yes n'ajja wano n'asimba layini netumukola ku passport n'amala nesirikira n'agirekayo kwegamba netugamba n'asirika passport negwa bulungi netusindika n'obubaka nti passport efulumye n'asirika n'agireka wano kakati problem twagizudde eri ya mirundi ng'eki esatu okusookera ddala abantu bana passport zetulina bano abali bagenda ku kyeyo bano bawala bano aba Saudi tubayita ba Saudi bawala ba Saudi bakadama so bakadama bano abasinga obungi kampani zino ezaali zibatwala zako manager wayo okusaba ku system kubanga abasinga bali tebamanyi kukozesa computer so manager ng'agenda ku system ng'ajuzaamu byonna bwe kyatuuka wano okuteeka telefoni namba olw'okwagala okumanaginga ekintu kino kireme okumuva mu ngalo n'ateekayo esimu ye manager si omuwala n'ateekamu eyiye ate jjukira manager ono ali ku handlinga passport nga 1000 ez'abaana nga 1000 naye namba n'ateekako eyiye akati ffe tujja wano tuprocessinga tumala okuprocessinga ng'ekyuma kikola ki kiweereza obubaka nti passport ekoze ki efulumye kati messages nga zigenda ku agent wano manager kati tebereza esimu yo abeereeyo tamanyi nti passport yafuluma manager ali eno yafuna message naye tamanyi passport yafuluma so alina message bweziti tasobola kukebera n'amanya nti eno yono message 10 zifulume ku mulundi bali mayi mulimu gwe guno guba mulimu gwe okubeera nga monitoringa naye tasobola kumanya ate kati okujja kupikinga passport omuwala ye alina okujja kupikinga passport si manager omuwala ye alina okupanga yateeka mu fingerprint naye bw'oba ojja kunona passport olina okuteeka mu ki fingerprint so netwesanga nti passport zino nyingi zikoleddwa ziri ready ziri mu store zijjudde bananyinizo tebamanyi bo bali awo bavumirira immigration abantu ba passport babi passport nga ziri kumbe zagwa dda ziri mu store ne zijjula store neboga nga tetulina nawo kuziteeka ne tutandika ezino ezasooka ne tukwatako $60,000 ne tuzicho twawoninga abantu tugenda kwokya passport zino muzite so ne batwala so tutwala nga chwe msoka moche emitwalo 6 eja abantu kubanga tetulina wakuzitereka tetulina store so tutandika kwokyeza emabega tujja wetyo kati waliwo ne group endala ze twategese gimudako tukubiriza abantu bw'oba oli eyo obuli mu kyalo wajjako wano nosaba passport nojja wano noteekamu ekinkumu jjukira passport kati ogenda okujja wano nga wamala dde okusaba
bagenda kukikola nga basasula dda. Yes. Teri passport yokolera nga tuna kusasula. Yeah. So obumbi n'obumbi bw'abantu. Kiregeze sente bazoocha. Bazoocha sente. Bazoocha. Teri passport name wait tetukola wano free. Nga tunaba kusasula osooka kuwaayo sente n'eryoke kwa appointment. Yes. Bw'olaba appointment, in fact fe wano bw'oba ojja kukola passport tetukusaba receipt. Kasi tulaba appointment. Muba mumanyi? Tumanyi ndi system ya terimba. Terimba. Tesobola kukolera appointment nga tosasudde sente. So obeera ku sure deal nti ono yasasula sente. Kati twasanyawo ezo mitwalo mukaaga kati ate tuli mu process endala nazo tutegeka. Okyayemeka kati mitwalo 3 nazo twategese ntwazo abantu tebalabikako mwagala kokyaye emitwalo kati 3 olunaku tukola passport wakati wa 15 ku 12 naye omanyi abazipiikinga kati wandibadde ogamba nti kubanga olunaku tufulumya passport nga 12 roughly abantu 2000 be balina okupiikinga passport naye kati bwe tukola 2000 osanga 600 be bajjayo 1400 nesigalawo enkeera netuteekako endala enkeera netuteekako endala kyokola abantu ku layini bafiiringa baajuzaamu n'ekirala waliwo abannayuganda abateekamu n'osanga omuntu ng'alinako ku kasente ke n'atasooka twebuuzaako ffe ng'abakola mu passport n'ateekamu n'agamba nze engeri gye ndina sente kanzijuze eno ya diplomatic n'ateekamu eno oba bamanyi just ya sente ate eno ya mitwalo 50 nateekako ekyataano nateekako n'applying a diplomatic n'asasula emitwalo 5 oba abagezesa alabe oba musobola oba ogenda okutuuka wano kuzisebu passport siyo eno y'abakungu kujjako ng'otugambye nti oli mukungu naye tomanyi tetumanyi naawe tomanyi nti oli mukungu kati ezo potea ezo muzirirawo ezo tulizirirawo mu system temuzimudiza ye aba akoze system yaba yagenda mu andi aba yakoze mistake kola mistake naye okay tuziza naye ositaana okusookera ddala kuba URA zirisize osooka kuwandiikira URA n'owagamba nakola ensobi ABCD n'owandika commissioner wa domestic taxes kakati commission oyo naye n'atwandikira wano ku immigration gamba is it true ono sakoze yateekamu passport etali ye gamba naye okay mwarisivinga mpapula ze mwagaana okumuwa passport n'alyoka n'addayo ekikitutte myezi nga 3 4 5 6 oba omwaka kakati ne baddayo ne bakwata sente zino kubanga olina okuwandiika ng'owaayo account number details zo ne bamala ne bakusindikira sente ezo ku account naye si kyangu nga bwe nkyogera biwanvu muko so njagala kuwaninga abanauganda waliwo nezo passport ngezino eno eya kiragala eno neno emyufu toteeka musi omala kutwebuuzaako ne tukubuulira pozi ono yani MP n'abalala kansala bonna bagwa kansala nedda kansala tuli ludawa kansala muli wano sebo kansala nti LC5 LC1 kuva LC5 bona mugwera wano naye kati bano ba MP bano bankulira kitongole kundi kya government ndi head of this ndi commissioner wona twala tugende kati nyinza okubanga ndi minister wa president ate nga nkulira kitongole minister ndi minister ate nga nkulira kitongole ogwa wano vera mu element ya minister wakano omanyi advantages yakano akatabo visa vojifuna kumukeeka tabakutawanya America tekusumbwa tabakusumbwa wako waiza okuwa visa nga tolinye nayo already ku radio oyinza obutalinya tolinyayo gamba ugamba leta akafananyi ready yes neno ne green American zoologist okawo wa boda eno visa tabagisasulira bano naye osasula wano ready tosasula visa kwa oita obisi atono
ono atekayo kasente naye togendayo biseera ebisinga oba togendayo oyinza obutagendayo oyinza obutagendayo naye kati wano osiitaana akantu kati ono Angela Bukenya beyaleetedde obuzibu baye bano beyaleetedde obuzibu eno ordinary passport eno ya buli munnayuganda yenna oba agenda kusimula toyi mu Saudi Arabia oba ogwe olina sente oli mu businessman oli billionaire nkasoba nga tolina kifo ekiri ekyenkalakalira oba olina eno so tusobola okutunda ku passport eno ngamba ono mugaaga ono mwavu yene kati ono singa akola mistake ono wa green mukujjuzaamu nenzijjuzamu neteekamu ya green yammeka eyo yo eno ya mitwalo 40 eno ya mitwalo 50 eno yo ya mitwalo 25 ya bulijjo naye kati abannayuganda tubagamba bw'oba ogenda kujjuzaamu ku passport sooka otwebuuzeeko tomala gaggwa mu buzibu n'olyoka otandika okusaatira ate nga kasente okakomyawo kasente kyo yakubagamba kizibu munko gavumenti okujjako sente eri kyangu ffe tukujjako maazikuddisa bambi bya mutenda sayininga wano ono nga sayininze ono asayininga wano ono sayininga wano ono taliwo enkya ojja kudda mwezi kujja ono yatambula taliwo sayininga wano ebifuka sayininga wano so nga gwe bw'oba ozisasula tewali bya sayininga wano batabuka so tuba twagala okukulabula nti okuba on the safe side so oyetegereze okola research passport ki eno omunnayuganda yenna kasoba nga oli citizen wa Uganda eno kasoba nga oli MP oba commissioner oba muntu yenna minister ono waffe wa internal affairs n'agamba nti sakozi kamweno passport atukolere emirimu gyenjawulo abagikuwa authority ya minister naye eno juya by law enokuba president enokuba ministers vice president speaker wa parliament deputy we vice chancellor wa state university atali wa state tumueno state universities Mbarara Makerere University Chambogo Mubzi Gulu University Zowezito state universities vice chancellor yeno UCU bali wano kabaka abantu bakulu ba cultural institutions heads abali recognized tomala kavubutukeyo kumachano ngamba nange waliwo zakulira abagundi nida bano kubanga gazetted nga olina ne gazette bakuteka mu gazette netukuwa eno eno naye tuwa prime minister permanent secretaries abawandisi b'enkalakalira naye otwala eno ani omulala ne ambassadors ngabo ne staff abagenda okukola eyo ku embassy yaffe bweru bafune zino staff ate abaana baabwe n'abaana baabwe abali wansi w'emyaka 18 mubaweeyo naye kasita oba nga osuuka mu 18 kati oyinza okubeera awo n'olaba omwana alina emyaka 14 alina eno ate gwe oli musajja omukulu emyaka 6 nogamba akaana akato kalina eno ate nze omusajja omukulu si ka sente kubanga waliwo omwami yakola complaint ku social media n'agamba yali South Africa yali KwaZulu Natal ndinalaba omwana omuto wa myaka 8 balina diplomatic passport nti ate ye alina ene oli ordinary n'atugulako olutalo ku social media gamba omwana omuto mumute passport myufu ate nze omusajja omukulu ne mumpa endala ngamba si bya myaka si bya myaka si bya sente bya ranka bya status status oli mwana wani
Kasobawe mwana wa ambassador w'Egindi alina okuba n'akatabo akamyufu n'alyo kafuna diplomatic immunity. Osobola kumusiba ne bw'aba akoze ki babeereye mu ggwanga. Ono tebamukuba jjeke bya kiyaya ku street. Ebyo tebikola. Kasaba kukebera ne basanga n'eno. Tomukuba jjeke bya kiyaya. Si ye naye wano bakutwala tolinnya. Kale bakutwala tolinnya sebo. Kasaba jana wakulaba na kano. Bakutwala by air. Anyway, so kitegeeza banaye applying for passports, please mudduke mugende mujjeyo passport zammwe kubanga kiruma. No applying ate notajijja ate ne bajoocha kitegeeza ogenda kuddamu ate ro applying kitegeeza sente zo ze zikola ki bano tebafiirwa mufiirwa kubanga ogenda ng'osasudde genda kujja bono bonna boolabaawo abatudde sente zayingira ddasebo. Alright. Kakati nawulidde Saudi Arabia mwagudde office kiri kitya? Saudi abaana babadde babona. Abaana be Saudi bangamba babona embassy. Abaana bali twakola research. Omanyi okugula office mu diaspora kintu kiri expensive nnyo. Yes. Okusookera ddala machinery ekola ku passport staff abakola eyo kubanga batwala nga ba diplomats. Nowe Saudi abeera diplomat? Yes. Kakati ebintu bibiri infrastructure ye manpower yona byetaga sente empitirivu ennyo. So kakati ogenda okugula office mu diaspora tulina okusooka kukolako feasibility study. Omuzungu gyayita feasibility study. Tufunamu fenga government tufunamu tutya. By serving waliwo demand. Soka kutunula ku demand. Tufunamu nga abantu bannayuganda bangi. So no twagala kugula office Turkey obe Brussels. Turkey ne Brussels. Naye bwe twafuna request okuva Saudi Arabia netugendayo. Saudi nitulaba Uganda bangi. There are many. Ate bwe netukomparinga ne Turkey nga batonoko neno Brussels nabo nga batono gamba Belgium batono bagira bagenda awo Denmark bajja kufunira. So no decision y'okutandikawo passport office Saudi ya informed by the numbers. Uganda bangi bakaba bali ku social media bakaba government tufako you know nange bangamba ne kuulirako naye kati ntugamba eno government erumirirwa ki abantu bayo ngamba lwaki tetusavinga abantu bana ba Saudi mukusooka so kwe kukola ki kwe kusaba support mu government ate ntufuna support eyo. So okutandika new financial year no etandika si mu July. July ebyuma ebisinga obungi twabideployinga kati n'abantu abagenda okukolayo nabo tubategeka. Mwabafunyedda? Yes. So tusuubira by end of Munana August tija kuba up and running. Planning ateka wa Jeddah, Riyadh si capital ku embassy. Lwaki tutekeyo kubanga already tulinayo embassy yaffe. Twakije kuba tutuberera expensive ogenda in just a place there to hiring enyumba naye kati tukikolera wamu tugenda ku embassy. Already tulinayo office, already tulinayo Abannayuganda abagendayo kufuna obuyambi, tulinayo staff abakola ku embassy. In that waliwo emirimu emirala gye batuyambako. Ne staff waffe bw'abataliwo Omunnayuganda akola ku embassy ajja kubanga asavinga Abannayuganda kubanga ffe tetulina sente eziri awo nti tugenda kusindika staff nga 5 kyoteekayo ng'omu oba babiri sente katutebereza olina okuba omuntu ono omuwa sente n'omuwala w'ensi yeerabirira abaana onobatwala ku ssomero. Ni waliwo mu bakadama waliwo abasobola okukola awo at a cheaper cost. Kati abakadama tebamanyi byakukola, tebamanyi bintu bino bye tuyitamu ebya passport, tebamanyi ku interviewinga, so kintu kiri technical. Olina okuba omuntu ng'ali trained mu nsonga zino. Kyandibadde
kada maybe oyo bayinza okufuna okukola bintu because even people in America they were asking eno mu America wali abantu ababeerayo lwaki why don't you employ people who are living this waliwo abantu ababeerayo naye tebakola ebintu ebiri technical nga passport ababeerayo actually waliwo abakolanga bu driver era actually abakola driver ba local people ababeera mu America in fact niyo America nalabayo driver waffe mukongole baliwo abakongolese ba driver babasanga eyo already naye of course ogwo omulimu teguli so technical nga guno kubanga ojja kwesanga nti passport ate bazigabiridde abagwira era ngamendi bana baali kuki so tulina okuteekayo omuntu ng'ali professional ng'ali trained ng'ali immigration officer nga omulimu gwe gwekola ki so kati eno office egenda kuba ekola kuki abaana abali mu Saudi Arabia bategeere emirimu emituufu one ejja kubanga renewing a passport bujja actually kyegenda okukola ababuziza passport unfortunately balina okudda wano dozo ensonga okimanyi lwaki twalinawo obuzibu nti waliwo abaana baali batundanga passport zino UAE around ne South Africa baali bakikola batunda passport bwamala okukitunda n'adduka ku embassy n'amaziga gange gamuyitamu passport yange yabuze banzibyeko passport yange quickly ate ne tu replacing ate nga waliwo omuntu omulala akozesa yo passport ne batuleetera obuzibu so kakati twagamba nti kuinconveniencing muko oba ogambye passport ebuze teekamu ticket oje oluzinga emirimu gyo oje tukubuze akana n'akataano to replacing a passport atold tekemu ticket odeyo tulabe oba n'otunda passport eyo $13 okibalemu oba kiri watse okutunda passport eyo okomewo eno oba okukola ki oba obutagitunda so ekyo twakisalawo kubanga abantu benyini be batuforcing okukola eyagisuula ajja kujja e Kampala but agirina ng'ayagala renewinga atanda wali ku embassy so abe Saudi Arabia noza mukitegere babadde bakolera wakati Abu Dhabi naye wala wala Saudi yenyini nene yes kati kuva mu Riyadh ogenda UAE ndoza flight ya sawa nganya wala ne wobo vajida ngodde no Riyadh era waliwo akagenda so no wabadde Jidda nagenda ye Jidda nali e Madina wenave Makka n'engenda ebera kumpi ne Madina kati osobola ovuga okuva e Madina okuja Riyadh okugera e Riyadh naye nze nkozesa nnyonyi kuba walako waliwo akagendo so mwebale nnyo mwebale ddala so bwe kityo bwe kiri mwangaba mu Eastern mwadde muyimiriza emirimu mu Eastern omwo twafunamu just kagiriki katono system yagenda nevaako tugenda okulaba nga services zaffe teziriko era nempisaawo katwiti ndoza ke wakala katwita ako naye tekyatwala kiseera kiwanvu ndoza oluvannyuma lwa ssaawa 3 system ngezeeko in fact kati wano tewakyali kasaasiro oyo ogamba ate system evuddeko olunaku lulamba enaku ebyo tebikola wano enaku zino tuli serious nnyo system evaako bepa first of all nga twabawadde information muna Uganda ti wano system yavuddeko naye mu ssaawa nga eziddako 3 ejja kuba ezeeko era ebezeeko abantu baffe baba bakola tosobola kukola wano osavinga bannayuganda 13 olunaku oba 12 ku 13 ate okeere ku maca ate bannayuganda basasula sente zaabwe si byabwereere ogenda obabiikire ne system teriiko masanyalaze gavuddeko byakyana kito so kati abantu abakola ebintu ebiri serious omunnayuganda asasudde sente ze alina okweyagalira mu services zaffe tubakolere kyebina okukola kyekwagala ate akapya nti kyemujjako awo mu maaso waliwo kyetufumba nti bw'oba osabye passport n'ogenda ku system n'osaba passport olina okuteekamu w'oyagala okufunira passport yo Jinja, Mbale, Nakasongola, Luwero, Nakawa, Natete
kakati bwobufu katugeze obeera lira notekamu nze yange bweva enkomyewo nja okugifunira lira so nojja embale lira nembale ndoza kumpi kusinga eno nebakukolako fingerprint akati passport bwemala okubeera ready nofuna message olufuna message ejirako ne code secret code ogenda naye erira nga ku post office tujja kuba twateekamu ebyuma waliwo ebyuma bye tuyita passport vending machines PDM PVM passport vending machines ebiringa ATM so tugenda kubyangu tukiteeka wali post office mainly so erira ogenda ku post office osangewo ekyuma wekiri onyigemu enamba yo secret code yo ekukuba ekifaananyi ojja kubeerawo CCTV camera passport nevaayo oteeka mu nsawo ng'ogenda mu kifo ky'okutindika olugendo ate okuva erira okomewo embaale okufuna passport eyo system twagikopa eyo Malaysia egenda kujja ddi eyo tugiriko tukyanoonya sente naye nga ebisigadde byonna almost byabedde n'ekirala kisemberayo ddala mu area eno ya AI naffe tetusigalidde mabega mukikoze mute naffe twataddewo AI nti kakati bwoba oli America olina kyoyagala okubuuza naye ngaffe kyokka because of different time zones anti eri baba bebase eno tukola eno twebase eri bakola waliwo kyobaako oyagala kuweebuuzaako naye nga call center eri closed ng'abantu eno bebase kyokola ojja ogenda ku WhatsApp yakuteekawo chatbot oba ku website otypinga message yo kati tulina kubeera n'omuntu waffe eno artificial intelligence computer nga yekuddemu buli kyobuuza nga naye tekutypingira gambe passport njifune ntya bisi ngekuddamu passport eno ojja kufuna bwoti na bwoti na bwoti na bwoti na bwoti nogamba nsabye visa yange naye ganya okufuluma nekusaba visa teekamu enamba tulabe netamu negenda neraba oba ofulfirinze requirements zonna ngeyaprovinga mirabanya aba airline babirina kukinga emaze okugula simanyi bikyagala tegera ngeyaprovinga visa sikubira Simon mugano wange yafiiridwa yagala kufuna visa naye kyokka so bitandika ddi ebyo soon tubikolako actually ba IT baffe baliko kati twatestinze ne tulaba nti nga kikola bulungi so tuli bulungi nnyo tutambula mwebale kikwasaganya neyanza nnyo mundeeyi so bwetwe bwe tubadde tetugenda kusukkawo tulabagane next time.